abaka abataka wansi wa 15 tebali mu parliament kubanga bawangudde akalulu. Bali mu parliament kubanga bakoze endagaano ne Jerusalem sale. Kankuweko basatu benkakasa baba ino obujulizi bagende bampa wabi. Mulya nyama Nalukoola ne Zahara Luyirika. Abo bamaze kuteesa. Babadde babalangirira wane Kampala. Wane Kampala. Bakubya amavi. Babadde babalangirirawo. Ngani abalangirira. Ngani abalangirira abo. Bw'oba oyagala okugamba nti byenjogera bya bulimba batunulira emyaka gineegi 5. Bwe banayasamya akamwa kaabwe konna ne babako kibawakanya mu gavumenti ebinaabatuukako jja bbiraba. Bamaze kukuba kasimu namunkekeera. Nagamba nti mulya nnyama okusigalamu era kyali kyekyo. Kuteesa bamukugambye yatuuza olukiiko lw'ekika n'agamba ab'ekika nti bannange munzikirize ntunde ettaka ery'ekika nfune sente zigenda mu kampeyini. Ono Patrick ono atamanyi luzungu n'atunda n'alekawo bijja maherende nagano ng'agirina eri wano kati anaalinunula ajja kulinunula kuba yawangudde kati atuuka ne bannange ababutawangula kati atuuka ng'alaba akantu kagende wa bedi bwanika kata pulesa zimukube Wanga bedi bwanika sose naakulembera. Kati mfudde ettaka ly'abandi nalitunze nzirawa kati nga w'okuddukira namunkekeera eyo mukulu waali ate tomunenya nze kyo sikinenya Jerusalem sale okukkanya n'abopposition. Omuntu yenna ali mu buyinza ng'ekigendererwa kye kyakubulemera bukwate obunyweze obulemere ebyo Jerusalem byakola byateekwa okukola. Ate kati gwane musuubidde kuwaayo obuwi bw'ati ate ebyo biri polite kubanga obote weyagala ng'okulemera obuyinza nga gwabumulemesa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mbalamusiza nnyo abalungi abalabi bakewaza media television n'embebaza emirimu gye mutuusaako engalo nga bulijjo nkyaza Kanso Sewandagi era mwabadde mu munsaba nti Kanso Sewandagi yabulirawa abadde mu byakalulu yakatuuka mu kitundu so tuli nayo olunaku olwalira tutemeretemere bye babaddemu akalulu engeri gye katambudde twayawukana naye ng'agenze mu nsozi nga nyambadde ebiddugavu ogenze mu nsozi ate nzize nga nyambadde kisaazi so onali emabega biri bitya so kwegamba twagala otubuulire ekiganama sooka obuze ku batulaba. Olwaliro nzize nyambadde kisaazi lwa nsonga 2 oba 3. Esooka ndiwo okukungubagira mikwano gyange abagudde n'okukungubagira abo be nabadde saagala bayitemu abayiseemu kuba nakyo ewange nga nabadde sikwagala oyitemu nga Betty Nambooze kinkungubaza. Ate era ekyokubiri ntunuulira Buganda nze ebimu n'ebinnemeseza okufuna emirimu mu gavumenti Buganda oba mafwandali Buganda njirowoozaako nze nkola nnyo okunoonyereza nazuula ntunulya buli muntu yenna ayagadde okugezaako okukulembera Uganda eno nga ku bonna Abaganda tekuliiko n'omu yajja kukulembera Uganda nga Muganda. Amini Obote bwe yali ajja mu myaka gy'enkaaga okukulembera Uganda yajja Mulango era yajja ne Balango banne abamulivaako emabega ne beegatta ku kibiina kya Ignatius Kanga Ave Musaazi
nga ye bargaining power ye n'akiwamba n'afuuka president. Amini najjanga mukakwa n'abanubbi be wali ebbombo nga bamaanyi n'afuuka president wa Uganda. Yoweri Museveni genda onoonya abantu 27 bagenda mu nsiko. Uganda kubo 6 si Baganda. Be bantu be yajja nabo. N'alyoka akwata Bakigongo ne bamukulembeza. Obote ngadde ogwokubiri yakulembeza Paulo Muwanga bwati nga ye mabega ali n'abantu be. Kati mbuulira Bendikito Kiwanuka bwe yali ajja okulembera eggwanga lino ajja n'Abaganda ki? Simanyi gwe yajja naye. Jangu Yusufu Kironderule yajja n'Abaganda ki? Talina. Binaayisa oyo no yakola ne Ssemateeka owankaaga mu 7 yajjawo Obwakabaka nga ye byakabaka tayagala kumanya ye nationalist Munna-Uganda naye Yobote Mulango azza okulembera Uganda. Binaayisa Munna-Uganda azza okulembera ki? Uganda. Kakati mbuulira akyasembyeyo muganda we Robert Kyagulanyi Ssentamu azze nabaki ku mmeeza ye era bw'abadde asuula asinze kusuula baki? Baganda. Olaba ajja muganda we waawangula mu Kampala Central n'agiwa Mukoddomu we Rubongoya. Saakugamba nti Rubongoya tajja kuyitawo. Wakiŋŋamba ekyo. Ne nkugamba nti maama wange yajja okuwangula. Waliwo ne yangaye mwami Sewandagi watugamba ogenze kusamirira Sseggona ajja kuwangula. Nagenda okwogerera abantu bange nga 5. Mwana oli. Bwe ngenda okwogerera abantu bange nga 5. Nayina ab'okuyitamu, nayina n'ab'okugwa. Ab'okuyitamu baayita abamu baagwa n'abaali ab'okugwa waliwo abaayitamu. Ffe mu nzikiriza yaffe tewali kibaawo lwa nsobi. Buli kimu kiba kya ddala. Era Sseggona obutayitamu ekyo abakulu baayagala okutunuulira abaana ba Buganda balabe entegeera yaabwe bwefaanana. Nakulabye wano jjo ng'olina n'abagamba nti bo balogo ba Museveni. Era be baakakuttemu ne batuloga. Katomanya ffenna tusaba Katonda ogwo bayinza okuba nga bo basaddaaka ente zaabwe ezi. Babadde na 5. Kati 5 nze basaddaaka. Nze Sewandagi nagenda ne kilo zange ez'ennyama ezi. Nga z'ogenza okulyako. Nze nateeka ku kyoto n'engabula. Bana abasajja ba sente nenfukamira nensaba essaala yange nga ndi muntu ogwo. Ne kilo zo 2 ez'ennyama. Butereevu n'emigonja gyange n'enjokya. Bajjajja ne bataakuwadde babadde kakati njagala onkubuulire bajjajja. Bajjajja nabo banyiiga. Kilo 2 ez'ennyama n'omugonja. Njagala kino obe ng'okimanyi. Ettu ly'emmwanyi eryo ly'olaba nga teririmu yadde akantu. Bw'oliteeka awo nga ddala ly'olina bajjajja baliwuliriza. Tuni omukazi mu Bayibuli teyalina yadde sirinjaaga. Ero baaganye. Yakwata wano. Bagenze eri awo abadde ntensavwa. Yakwata wano bw'ati. N'akunyulako eppeesa. N'aliwa Yesu. Yesu n'agamba nti ekyo naye ffe tukkiriza nti tewali kijja nga Katonda tasiimye. N'olwekyo ne bw'olaba siramusizza bantu njagadde kutandikira awo era njagala kubategeeza byendabye mu kalulu tetuyinza kubyogera mu programu egi ne biggwako. Kituufu. Nja kubeera wano olwaleero lwa Mande, nja kubeera wano olwokusatu, nja kubeera wano olwokutaano. Mukama ng'akutuwadde lwonna nga njogera kimu kyokka experience gyendabye mu kalulu. Nja kugamba ow'emmeeme entono kabeera ku programu yaffe tagibeerako. Egera kubaamu biki? Bwe nnaamulaga ababadde bamuvumya abantu nti ate bakolera ye gwayita sitaani ajja kwetuga. Aba Genuine Estate be bokka abasobola okuwa ettaka ettuufu. Balina ettaka okuva ku fuuti 5 ku 10 okutuukira ddala ku eka zonna z'oyagala. Bw'oba gy'oli ng'oyagala kugula ttaka basange mu maka gaabwe wali ku
ku Genuine House ewakiso ojja kubanga omaze okubafuna. Bakugamba nti nno balina n'enkola ey'ekibanja mpola bw'obanga oyagala ettaka. Bakubireko ku simu noti 7 53 6 noti 799 noti 753 6 noti 799. Kakati bo aba Bridge of Stars Junior School wali enasana ku Yesu Amala bakugamba nti nno batandise okuwandiika abayizi. Mugende eyo mwefunira ebifo okuviira ddala ku kibiina ekya B okutuuka ku P5. Balina buli kimu kyonna ekyetaagisa okusomesa omwana, dayate ennungi, emmotoka weeziri zibatambuza, ate ne wewawummulirako ne classes za mulembe nnyo. Tuukayo bakulambuzeeko, ojja kulaba amakulu agali wali. Osobola bakubirako ku simu n'obeebuuzaako ku noti 774 748 noti 2 noti 774 748 noti 2. Gendayo aba Bridge of Junior Stars ojja kulaba Bridge of Stars Junior School ojja kulaba kibajja okukolera. Mwami Sewanda tuba tukyagenda mu maaso weewaawo isebo okusooka byonna njagala kutandika na kwebaza njagala kwebaza bannayuganda bonna tubadde n'enjiri yaffe nga tubeegayirira obuteetaba mu protest vote era abangi abatujeemedde ne beetaba mu protest vote zembuyaga kati ezikunta ezikaze engoye bangi battiddwa era bwe nali nva nagamba nti ebiddako biri ebyo bisatu: kukubwa, kufa, kusibwa, bye bisatu. Poliisi yakagamba kyokka yo kyeyogeddeko 10 bina bali mu kkomera. Ennansana baali bataddewo ne bbaasi yo ng'etwala butereevu Luzira. Kati eyogera yatandikira wa Muwanga Kivumbi we kyasookera. Abapoliisi basatu buli omu ayogera byanjawulo. Omukazi eyasooka ku ground Muwanga Kivumbi yasooka nti bassa abantu 10. Omukazi addako ku ground owa poliisi n'agamba nti tebasse 10. Twasse 7 naye abaalumiziddwa obubi ennyo bali basatu be bantu 10. Kituuma bwe yazzeeko n'atugamba nti basaaba bana ani nga bamaze okwetegereza nga bali nabo tebafudde. Oli omupoliisi teyali mukyamu anti osanga teyakebera ntunnunsi naye nga baalimu entunnunsi bagenda batuusa mu ddwaliro ne badda engulu. Buuza mukwano gwange bamuyita Makolo Kavuma wane ewaabwe Salama Makolo Kavuma mutuufu nnyo era mwagala nnyo lwakuba yafuuka wa Nuupu nnyo. Wane ewaabwe Salama bwotyo okwetooloola emirambo gyokka gye yalabako ku kkubo bamanyi nti gundi baamusse oba beekweka biri mu 19. Makolo Kavuma naye amanyi okulimbamu ebiseera ebimu. Si wokka tewali waabadde kwegugunga essasi ne livugirawo ne batattawo muntu. Kasaba kulaba nga gwe ring leader Ennazigo omu ku bavubuka abattiddwa baamulabye ng'akutte amayinja ng'akasuka kuba misinde papa misinde n'adduka. Bano abaleebeesi ne batambula n'abasirikale bagenda otuuka maaso wayisewo n'essaawa ngezi nga 2 ne bamulaba ng'ayimiridde ewaabwe ku lubalaza ku mpagi. Oli n'agamba nti oyo yabadde akasuka amayinja mu mutwe mwennyini. eno ne gugu oyo gwe bagambye nti bamusanze wakaawe nga talina kyakola talina kye yakoze. waffe matugga naye ekyo tuteekwa okukibuulira abantu. Nze njagala okubuulira Mwami Kwezi nti gavumenti eno tesasula naye nze ndi omu ku bantu abakoledde gavumenti eno emirimu nga tekoze eki nga tekusasudde. Bwe kwali kwekalakaasa kwekayunga mu 2008 ndi omu ku baagenda ku rediyo okukubiriza abantu bave mu kwekalakaasa. Gavumenti eyansasula manyi gino emikutu gy'okula igyabeerako saagala akwotingenga birungi nga njogedde mbawolereza ku paleedi nendaga etteeka n'alaba nga mutuufu.
bwe tuvaawo gavumenti yaleeta omusolo gwe bayita OTT ogujjukira ngujjukira bulungi nnyo omanyi obutabanguko omusolo gwe gwaleeta nakeera ne mu mutwe gwange muno ne mpandiika proposal omusajja alinga gwe kwezi nanfera omanyi proposal eno njajji kutwalira wa commissioner general kubanga omusolo gwonna ogufuluma nga mbagambye nti OTT aleese ebizibu omusolo guno gutwetaaga tugusse wano nawali abantu bajja kuguwa onalina akava ku university maze okusoma taxation nangamba nti nze njajji kutuusiza yolo omusajja wamita gyagenda yakolanga okwo ku impact radio naye ne tugimulagako proposal yaffe nga bwekola ki bwe twagimuwa n'agitwala ne batusiriwaza nti teyiseemu kati nali sinasoma ku mateeka kubanga naali genze wali ku Bureau of Statistics nenjiwandiisa n'ogirigisitalinga naali wadde njirinako copyright wayitawo n'omwaka ng'emisolo gyennyini gye twabawa bwe bajjawo OTT gyennyini we bagiza ekitegeeza gyagenda ye yakubba gyagenda ye twamulagako bulazi era si ye yatuwa neyatukola ki ate yali atwesibyeko yatuyambe ne tumutya kumbe mugwa mu kateere netukolagana n'omubbi naye wadde baguimposinga navaayo ne mbabuulira kubanga natambula ku radio zizona nga mbabuulira tulina better option abantu basobola okuweera omusolo ogwo nga tebalina kyakkola era kati tolina kyakkola bw'ogula data omusolo bw'oguwadde bw'ogula airtime omusolo bagugirako wali ekyo kitwali twagala nti omusolo gunyuma nnyo ng'omuntu taguwadde nga tagulaba mumunyigira muli naye nga tagulaba naye mbagamba nti luno jjo ne batandika abaana ba National Unity Platform nga bambadde obukofira bwabwe bagenze ku parade ne batandika okuwuddiisa abantu batukubira bubi batukubira mu bukyamu ne tuvaayo etteeka nenditapula nalaba ne kulayije ng'agamba Senda Musewandagi yaya musome etteeka wano wuuno mulabe muwulirize ne tulitaputa nowataputa etteeka eryo era ne tulaga gavumenti ery'omwaka gwa 1953 yes bano ne basirika abaali bakola obulimba bwa eri gavumenti nti etteeka ne basirika tebaatusasula wali okolera sente no waliwo byokola kankubuulireko kati ekisembyeyo okukakkanya obujagalalo obadde bugenda okubaawo sente gavumenti ze yali badde esaasaanya mu kukakkanya obujagalalo obwo n'amaanyi n'obulamu bw'abantu abaali badde bafudde toyina muwendo gwonna gw'oyinza kiteekako ate nga tukikoze n'omutima gumu njagala kubuulya naye gavumenti ate abazirya balala ye biggest consumer owa false information owa mawulire amakyamu abagenda ewa mwami Museveni bamuwa amawulire mafu mwami Museveni yateeka supplementary budget mu parliament ya billioni 5 mwezi ng'ayagala bagula obuki obuuma obwo BVVK machines omanyi lwaki mwami Museveni yagenda ayagala agula obuuma obwo mwami Museveni takkiriza nti mu Buganda obuwagizi bwe busse okubanga waliwo omuntu amusinga akalulu mu Buganda takikkiririzaamu era ye mwami Museveni agamba nti nedda era bali be bamuwa information yeyo ne bamugamba nti president ab'opposition mu bifo by'oyinamu amaanyi bakola ki batubba ne babibala wano bakubba wano bakubba wano bakubba mwami Museveni kyava agamba nti mwami Museveni atumye obuuma BVVK machine nga amaze obbubala nti buli accurate ayagala kukakasiza ddala nga mu Buganda tewali amukola ki amwetaaga amubba afuna obululu bwe mwami Museveni byayogera bewuliranga ebyokusaaga naye nga atali serious nakugamba nti Museveni tasaaga era bwe yabadde ayogerako eri eggwanga yagambye nti ekikulu bwenjogera byenjogedde mubikomyawo ne mubitwala ng'ebyokusaaga naye nga bituufu n'abagamba nti kambajjukize ku bubaka bwange obw'olusooka omwaka nabagamba nti eno Uganda nsi y'abajulizi n'atandikira ku Mwanga nti abasomi bwe bagenda okusinza eri
n'abagamba temugenda kusinza ne bamugamba nti tutte yabatta kati n'ateekawo akakubuzaabuza gwe akakujja ku mulamwa naga nti Mwanga yakomekkerezaawa najja n'alyongera ku gundi ku Amini tisimanya abayizi baawa bwe beekalakaasa ne bamugamba tutte nabo yabatta n'ababuuza nti bakomekkerezaawa najja kuba Obote abaali eruweero n'agamba nti yabagamba bino ne bamulemerako n'abakola ki n'abatta kati bw'atuuka ku ye n'abuzaabuza naye ng'obubaka gwategeera oba omaze obufuna nti buli yavanga ku mukulembeze kyamugambye yattibwanga enkomerero okukola ki kuttibwa naawe avudde ku kyenkugambye enkomerero y'okufa kati mwami Museveni bano bamulimba nti mu Buganda yasinzaamu obuwagizi naye bano bamubba buki bubbi ate kati ekirimbo kyabwe Kyagulanyi yakiyambye nnyo okukula ne balabanga president obuwagizi bukomyewo bulungi omanyi lwaki yakiyambye okukula Kyagulanyi yawangudde Museveni mu Buganda kyokka ate NRM nefuna obululu bw'ababaka ba parliament mu Buganda abasinga aba National Unity Platform kati bw'oba gwe Museveni nezija nenkugamba nti okakasa nti bakubbye lwaki ba MP baffe bawangudde ate gwe n'otawangula bw'oba gwe Museveni obigaana oba obikkiriza nange baba bankutte era okufa kw'obwoma bu BVV machine Museveni aleke kuteekawo kakiiko kalala ekyo kankimuweeko amagezi era nkimuwabule nga tampadde na ssente kwata eyaleeta obuuma obwo neyabadde mu control yaabwo omuteeke mu kanyogoga wali omubuuze lwaki obuuma bwaganye okukola bangambye abalala nti obuuma bukolera ku internet ate internet bagigyeko tebakufera obuuma tebukolera ku internet bukolera ku ki baleeta register manyi bino ebimu ntera byogera nga ekyantuta okubeera polling agent saagala muntu kunnyumiza nze ebyange si byabalumbuye nti basinziira ttakke ne batunula ku mitimbagano ne basanga ku BBC ng'oli agamba nti helikopita ez'emmaka ga Bobi Wine naye mukimawo bamukidinaapinze eddakiika 5 n'aba ng'alandira okwo eddakiika 5 nendaba Bobi Wine ng'alina nenzikiriza mu ebyo natuukawo ku machine eno baluwa yange yaba polling agent oba omwana asobola ogikwatira Honorable Kabuusu Moses mugamba agikwatire Honorable Kabuusu Moses PFF candidate for MP Kyamuswa constituency Kalangala yes eyo ye baluwa yange gye nagendako nga polling agent just nga njagala kufuna biki ebibeera mu polling station nyinga wagenzi wala wano watu inawo oyiza kufuna mangu wane wame mulina emivuyo mingi njagala okgenda wemmanyi nti Museveni bulijjo bamuwangula naye bw'aba awangudde yakoze atya akuuma ako bwe bakajja mu gundi muli mu box yako baleeta box endala erimu register kono katunuza mu register ne kasikaninga ku register kuliko code kodi eyo yerimu abalonzi bonna abali mu register eyo era amannya g'otadde ku register eno naye gwe agent toyina busobozi bumanya oba akuuma kano baakaleese nga temuli mumanya malala era kyangu nnyo omuntu okaleeta nga kalimu amannya g'amalala 100 n'asikaninga gano n'agongerezaako akakuuma kali programmed kweyo polling station yokka kwezi bw'amala ogironderako wano n'agenda ku polling station eri nga ne kali programmed nga ajja kulonderawo nawe alonda ate kano gundi gye baba bantaddeko ink kakati kankubuulireko era nabyo tubiddangamu ba agenti bonna baagala kubeera wano ku register teri ayagala kubeera wali teri ayagala kubeera ku ink oli atudde ku ink wa NRM twabadde ku polling station
nga ba presidential candidate abalinawo ba agent bali aba babiri bokka Museveni na Mugisha Muntu Grigori nga Kyagulanyi talinawo ba agent wane ekyamuswa aba NUP ba agent ababaddewo babadde bamubaka wa parliament kyokka ekyennyamiza ng'ate bawagira candidate wa NRM President Museveni owa parliament ng'eyabawadde ssente tebamuwagira kyokka tebali kuwa NRM ng'omu ku bo Sina Mulonzi we bamutadde nga naye alinga nze yazze okunoonya akalulu ebyo bibyangoba mu bululu abantu batukweka emitima ayinawo babiri buli omu amuwadde emitwalo egi naye omu Si Mulonzi owookubiri awagira candidate wa NRM si wowe naye akuuma kake twaliwo ba agent nga 14 n'ensigala nga ndi ogwo akaayana naabo ng'abalala bonna basirifu era tebalina kibakola nga kitusanyusa naye bonna nga bwe baali bansonye olw'okuba yajja baaki emu ojjukira Isirayiri bwe yataba Hezbollah ng'etaddemu bu gadgets munda mu masimu tebwali mu gadgets yalina koodi emu gye yafuna okuva eri yakola bu pages obwo nga bw'ogiconnectinga egatta bu pages bwonna obuli mu kitundu awo era nebukola kyeyagala kati nabuno obuuma bulina code central command ebufuga bwonna we buli nga bwe bwazze kati yali alina obucontrollinga yabucontrollinga internet ekyakola ki ekyaliko era bagenza obutuuseewuwo nga bamanyi bulungi nti tekajja kukola lwaki mu kigendera kikyali mu ekyo nga tebaagala kakole anti lwaki tebaagala bakakole oli we bamugamba nti mu Buganda bakubba akalulu n'anoonya kkubo kyeriremesa ababbi okumubba ki akalulu kakati ate nga bano bamulimba nti mu Buganda yasingamu obuki kati bano ababbi be bakoze mission eyo abamulimba nti mu Buganda yasingamu obuwagezi oza bubbi machine n'azuula ekituufu ni n'obuuma bwewaleese bugamba nti ssebo Kyagulanyi yakusinga amaanyi nga bali mu buzibu ne basalawo obuuma ne babutattana wabadde ku polling station njagala weetegereze ekiri wabadde ku polling station nga mmeka kati njagala oddeyo bwoti zibiriramu katono otunuulire ba polling assistant ne presiding officer waabwe abataano presiding officer wa 6 batunulire bwoti mbuli oba kubona kuliko yabadde n'enviiri ku mutwe nga zino ezange anti gono omulembe gwabiwa wazite coincidence nti abeewo tebabadde na nviiri n'ab'ekyamuswanga tebalina presiding officers buuza bijjirwanga zze wano abeewaabwe Busoga bonna they received training in one place ebyo nabikugamba wano bino tugamba abantu baffe bano nti bwe twogeranga batuwulirize okuvayo n'ebiwulire ebifu mbadde njogera ne mukwano gwange ali London ekitegeeza naawe okkiriza nti tebabbye ne mugamba njagala kubagamba ebigambo bino bisatu mubitegeere ekisooka gwe nga tonnagamba nti babbye oba tebabbye tonnawuliriza ewakweza agamba nti babbye akalulu tunula we walondedde akalulu kabadde katya awawo we walondedde akalulu kabadde katya kankuwa ebigambo bitono Robert Kyagulanyi Ssentamu kati bw'ogenda ku ssaawa eno ky'osobola ofuna ku internet osobola bulungi nnyo okufuna Robert Kyagulanyi Ssentamu we yalondedde naye Museveni we yalondedde ebyawo tosobola bifuna olunaku lwajjo Daily Monitor yapublishinze ebyavudde mu kulonda mu regions zonna regions ezi ebyazo teyabitaddewo Ankole ne Bunyoro ebyo bibiri teyabitaddewo olowooza lwaki osanga binagenda oluvannyuma bijja kujja luvannyuma naye lowooza lwaki genda Kyagulanyi we yalondedde wali Emagere polling center eyo erina obubokisi obuna obubokisi obuna
bulina abalonzi 2,289 bonna. Kyagulanyi yafunyeko obululu 88 teyawezezaawo na 1,000. Museveni n'afunawo 252 mu bubiri. Abantu abalonze ng'ogase bamunyagwa n'abalabi bafunye n'obwayonoonese babadde 1,060. 1,060 lwokka? Ku 2,289 bw'oyawulako 1,060 osigaza mmeka? 89 jako 60 awo osigaza 83. Then ojjeko n'1000 lwe 1,083 tebalonze. 1,083 nga Kyagulanyi walonda tebalonze. Ne kulondako 1,060 ne balonze nga tebalonze nga balemesezza kulonda oba tebazze. Nakugambye tuyina show ezi ebyo nanja bituukako mbikulage. Kyagulanyi Museveni ewa Kyagulanyi Museveni n'afunawo obululu 205 mu bubiri. Museveni walondera nja kuwa results zenina zaali za 221 zoleeta kati zinjo kuwa ate uzikompa aizo kati Mugabe tezina fuluma manye ensonga lwaki zinaba ngenda kuwa byabikadde bachompa bikadde naluli nsobola ne Kyagulanyi nsobola bikuwa ebyaluli enkuwadde byaleero ebikadde uliriza dagala bipya. Museveni we yalondera waliwo na box ob buna akabox Kerushere Primary School nga kalina abalonzi 573. Museveni yafunawo obululu 5 mwana Kyagulanyi n'afuna 0. nga bamukomerera nnyo ate abeeyo. Akerushere Playground kalina abalonzi 457. Museveni yafunawo obululu 360 Kamau yasinga ofuna obutono. Kyagulanyi n'afuna 0. Akabox ke Hospital Parking Yard kalina abalonzi 595. Museveni yafunawo obululu 579 Kyagulanyi n'afuna 0. bali abasajja nga balonda. Akabox akokuna bakaita Mount Olives Primary School 458. Museveni n'afunako obululu 454 Kyagulanyi n'afuna 0. Otegedde nti ku balonzi bonna total number of voters abaalina okuba abagenda mu 2,000 bonna balonda ne kusigalako batono. Bonna balonda. Olinga ajja kugamba nti balonde sante nedda tebalonde sante bantu be balonda. Naye basobola batya bo okulonda nga ffe tetulonda. Ye Kwezi Robinson nga mwana nzaala wa mu kitundu ekyo. Abantu nga bakyasimbye ku line 6 amanyi nti oyo Sentamu, oyo Matia, oyo Gundi, oyo Megatron oli. Kati bo basimba ku line bajja yatunula wano. Megatron namutikinga, Matia namutikinga, oli namutikinga, ono namutikinga. Bagenda otuuka wano nga bamuwa bwikalulu. Kugenda kulonda tewali budde bakumala kunoonya mu register. Kati gwe ewuwo bateekawo omulala nga tamanyi na bakukyalo. Omala kwennyonnyolako ne bakebera mu register. Asooka kutunula mu register n'anoonya mu register n'amala okunoonya mu register n'akuyuliza obululu baataddewo n'akabaasa wabbali awo mbukali transparent obubiri n'abuteeka muli n'akasiba akamu n'akakuyuliza aka president n'akakuwa mu ngalo. Mu ssaawa 2 we nnabadde twabadde tulonze abalonzi 50 mu ssaawa 2 eddakiika 10 mwaga babadde batono eddakiika 10 mwaga mu 2 nga tulonze nga tujjeko abantu 10 ameka oli abamanyi buli ddakiika asobola okukola ku balonzi aba 2 kubagira ne bwe mbanze katuwano nga mwe mulonda oli Kwezi oli Musiraamu ono gundi muli ku line musimbye sina buzibu ngamba nti Musiraamu mulabye yo yasooka Kwezi mulabye namba 2 Gundi mulabye namba 5 ono gundi mulabye namba ne obo tulaba tunuzi muli register bwoti ngokirira wansi bo mulaga nti oyo Kwezi oyo Gundi ne baba bate bamulabye
olw'okuba bamanyi nti bo bonna bajja kujja balonde. Bwe balaba Kwezi basobola otiikinga Sewandagi. Kati Sewandagi bwajja ate ne batiikinga Kwezi. Kuba baba bamulabye olwo. Wabadde omusajja bamuyita Nsengiyuva. Yeta Nsengiyumva. Ye ng'agamba nti erinnya lye lisooka na Ssa. Nsengiyumva. Ne tumunoonya mu ligesa n'atubula. Ku nkomerero twamusanze ng'erinnya lye litandika na N. Nsengiyuva. Nsengiyumva. Byalunyarwanda sibimanyi bwe bityo. Nsengiyumva. N'alonda. Ekyo tekyabadde ekizibu kyaffe. Ekizibu ekirala kyabadde ki? Nti waliwo abantu bangi abaweereddwa obukonge obutali bwabwe. Bajja kulonda. N'olwekyo amaaso mugasse nnyo ku bifaananyi ebiri ku ki? Ku register. Era awo nabadde wakabi nnyo. Eriso n'oli wawula. Ne bw'oteekako akakoofiira ng'osooka kajjako n'enkwetegereza. Mu ddakiika entono nnyo 10 ne zireeta omukazi baamuyise Nansubuga Rose. Nansubuga Rose oyo ye mukazi wa Diso ow'Ebufumira. Bw'obuuza omuntu yenna nti Kafuuma Ebufumira yaani mu bizinga by'Essese, buli muntu amumanyi. Ye Diso ow'Ebufumira buli muntu akola ki? Amumanyi. Tamumanyi lwa birungi. Ye ensimbi zazikola mu buvuyo. Buli awali okubba, awali okutulugunya, awali okutta waakolera. Mukazi we najja ne reflector jacket. Reflector jacket nga ya Electoral Commission. N'akakoofiira aka white nga ka Electoral Commission. N'atuuka ku polling station ne yeerangirira nti ki? Nze Nansubuga Rose nga nze ntwala ebyokulonda mu ggombolola y'Ebufumira. Kyokka ne ku polling station endala eri mu ggombolola y'Ebufumira waliyo nawe yagendayo ng'ayambadde ng'ono naye ne yeerangirira nga naye yatwala ebyokwerinda mu ggombolola y'Ebufumira. Ebyokulonda mu ggombolola y'Ebufumira. Kubanga nagamba n'atwala supervisor w'ebyokulonda mu ggombolola y'Ebufumira, lwaki ate wano we tuli tayagala kuvaawo? Kuba nze nabadde Kaaya ku playground. Ng'alemedde awo. Yagamba nti nze ekindeese wano waliwo emivuyo. N'agamba naawe ntekinze over. Twatandika okulonda ku ssaawa 4:30. N'atuuka ku ssaawa 5. Ngakyali. N'eddakiika nga 40 ye watuukira ne yeeyanjula. Bwe yamala okweyanjula n'enviiri mukazi naye enviiri luwe. Nenze naye maze dokitegeera nti wona abalabira bona bajja kuba tebalina nviiri ku mitwe. Ekyo nali akitegedde ddala. Nange lubatulako bonna bwe nti mukaaga ne mbategeera. Ne mmanya nti kati wano tugenda kulwana okufa n'okukola ki? N'obutanyagwa. Era ne neeyanjulirawo mangu nnyo. Ne mugamba nze Ssentamu Mukasa Sewandagi siri mutuuze mu ggombolola eno. Ndi polling agent wa Kabusu Moses. Nzize wano papasire kukuuma kalulu, siri mulonzi. Kubanga etteeka omuntu limukkiriza ye okwekuumira oba okuleeta omuntu naye bwamujja bagambe nti ono yavudde Nansana abeera atya wanaze kukyankalanya. Ekyo nga nkitegedde. Nansubuga mukazi wa Kafuuma bw'amala okuwamba okulonda n'agamba oli ligesa tukozesa yaffe. Ne mbuuza nti guidelines zimwe eziri bazireese. Ono Nansubuga guidelines obuyinza zibumuweerawa nga tebuliiwo. N'agamba nti ebyamateeka byo ssebo ojja bizaayo eri ewammwe gye wavudde. Bw'akugamba wano nkolera ku byange bye mmanyi. Muteeka atandise okuleega. Muteeka polling constable abeera wansi wa presiding officer. Presiding officer ye officer asinga obukulu n'amaanyi ku polling station. Ate polling assistant abo bamumyuka bumyusi. Byonna ebikolebwa ku polling station presiding officer
yamalo sanctioninga omusirikale wa police takola kigambo kyonna okujjako nga presiding officer amulagidde presiding officer ayogeranga omuwala wa police era naye nga talina nviiri ku mutwe nimmanya nti era oli yaŋŋambye nti ojja kulaba ne police mu uniform nga teyina nviiri ku mutwe najja namugazize baatuwadde ekyo si kyekyokukola olina kukola kiri koye nazimba polling station nga nene nnyo eringa kisaawe kya mupiira nga naye yonna nga wanene lwaki ozimba eyo yonna n'otazimba wano we tuli naga nti nze kyebaŋŋambye manya ku nkomerero kakodyo kaali ki ng'ono agambye nti ne ba agenti mwenna mbaagala bweru waakaguwa ba agent bonna abasindise bweru waaki era nawe gye wadda ebweru wakaguwa nga nteekwa okubala ssebo nsigadde bwokuba agent 12 bonna nga tebali naawe akaaya nandyogu omu yekka neyali asomye ku tteeka ly'ebyokulonda abaabadde awo kababeere ba presiding officer nga Sewanda Ginzeka nze ndimanyi asobola nodikwotingamu sections ne articles n'ogamba kaŋŋende mpola kati yagenza okulaba ng'awo nnemesa nnyo n'akuba akasimu ate ono okujja presiding officer yeyavaawo eddakiika nga 15 n'akuba akasimu oli najja yeerangirira nti yakulira ebyokulonda wano kati naye bw'alaba nga mulemeredde n'akubira diso ye bbaawe okitegedde diso bwe yajja ne bayimirira wali ne boogera bye baayogera bwe baamala okwogera n'ajja we twali n'alagira presiding officer ne banna abaali awo abasatu n'abagamba nti emmeeza mugigyewo mugitwale wali ne bagitwala mita 10 okuva we twali awo n'ayimirizawo abasirikale ba poliisi aba ne tusigala kubeera nga tulengera bulengezi nga mukenga bukenzi abasajja ne beekulikya walugali kati obuzibu bwe buva obulala be balonzi baffe ekiro baasula bagoba Kabuusu nti agaba ssente naye nga Kabuusu yali atambuza zino appointment letters nga buli gwagiwa amuweerako ne ssente eriteeka tekikugaana ddikuwa kuba agenti wo kituufu olina omusasula ne bamugoba okwagala omulemesa okukola ekyo ne bukya ku makya nga bagaba emitwalo ebiri buli mulonzi waabwe toyina wa poliisi gyojja kubaloopa toyina muntu gwogenda kubagamba kati n'abaffe ne basigalayo eka ne bagamba nti Kabuusu aba ayagala tumulonda atuwe waakiri omutwalo bali bafunye ebiri ffe tetulina gagenda ba agenti si ba agenti abalonzi abawagira omusajja abakoledde birungi ne basigala waka nga batudde tugenda okuwunzika ku polling station eyo bagiyita Kaaya Playground nga Yoweri Kaguta Museveni afunyewo obululu 184 nga Robert Kyagulanyi Ssentamu afunyewo obululu 53 abasajja nga babakubye nnyo nengatagata polling stations endala zisigaddewo nga Kyagulanyi Ssentamu we yawangula Museveni mu Kyamuswa yamusinza obululu 6 naye nga Museveni buli wawangudde bala 18853 awo atusinza 131 naye no ligye sajja batusinzako obululu 131 eriko abalonzi 526 President Museveni abukukumba kugambye kuliko abalonzi 526 balonzeeko 206 mwaba nye kasite kirungi tebasukkamu naye nga abalala bonna weebali omukazi najja n'akapapula tuli eno tuludde eno bw'ajja n'akapapula ke n'ayimirira eri bano ne bagamba nti atuwulira erinnya lye bw'ayogera erinnya oyo n'agamba nti oyo mmumanyi erinnya lyayogedde lya neighbor we alina Rwanda si oyo mukebera akafaananyi ne bamulemerako omukumu abadde naye ne bamulemerako bagenda okukebera akafaananyi nga kikake ne baba bawoleza mbu kafaanana kano kaali kato
ono kalina kalala naye bakakuba kato kati mukazi akuze paka le balemerako ne bamukola ki ne bamujjamu omulala najja n'akakoofira ajja ku polling station emirundi ebiri egyasookanga tukyali mu maanyi gali nga buli lwajja ayogera erinnya ddala ne tulikebera mu register nga teririimu n'addayo n'adda ogwokubiri tukebera mu register nga taliimu bwe yadda ogwokusatu ng'omukazi amaze okutaking over ne bamukkiriza kola ki genda olonde bino olwa lwaki mbikulaga mwami Kwezi Abaganda bagamba nti leka emmandwa etuule nga kyeyalagula kikoze eki twagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayingira mu kalulu titeri muntu single handedly asobola kuwangula Museveni mu kalulu taliyo kati wano gye twabadde Museveni si ye yabadde atubba ababadde batubba be babalimba Museveni nti yasinze obuwagizi mu Buganda nga balwana okufa n'obutanyagwa batwale ekirimbo kyabwe nti kituufu waliwo ekikazi kiri awo kitunda oba bikiki okwo yali mukazi wa musirikale ng'omusirikale ye captain ye second lieutenant bawe naafa kati bwe yazze okweyanjula ku polling station yeyanjudde nga captain nga n'abapoliisi bamukubira saluti naye nga mula kiyayu kyokwo kuki kiyayu kyokwo ku kizinga Museveni anaamanya atya nti wane waffe si ffe tuwangudde eri ekiruhula gye nkugambye erushere be bataddeyo be baabaayo balina justification okulemesa Kyagulanyi okubawangula enewuwo be bataddeyo ye Nansubuga mukazi wa Kafuuma balemesa Kyagulanyi okuwangula bwe Kyagulanyi n'osigala n'amampaati go era n'otugamba nti ngenda kukawangula netukulinda okawangule novaayo ku makya n'okayananga Luttamaguzi namulabye ng'akaaba amaziga agajjulujjulu nagamba nti nina DRA fomu zange zonna nzirina Kyagulanyi ne mukwano gwa Luttamaguzi naye atulimba bino mbisomye wano ne nkugamba nti Museveni yafunye 184 Kyagulanyi n'afuna 5 Kabuusu yafuna 49 Kalo n'afuna 19 Ssenungi n'afuna 5 yo Wanuupu ne Kiseka n'afunyeyo 5 ne Kiseka n'afuna 2 Luttamaguzi kye kimugaana okuyingira mu kisenge kye n'akompilinga byonna ebiri ku DRA form n'abiwandika ku lupapula nga luno polling station zizo nanga amazo zikompilinga n'azireeta wano najja erimu ab'amawulire n'abagamba nti bino bye bituufu byenna ku DRA form n'atandika okusoma nti ekyamutakasa nafunyeewo buno essemuto nafunyeewo buno ebbalaatira waliwo polling station zibwezi nafunye kano nakali amanyi tabirina naye nze yannyambyeko bwakkiriza nti General Salim Saleh ye yamujje mu kalulu n'olwekyo kijja tuyamba okukkiriza naffe bwe twogera ku betumanyi wano National Platform yafunye ababaka 38 mu Buganda kwaba 38 mu Buganda ababaka abataka wansi wa 15 tebali mu parliament kubanga bawangudde akalulu bali mu parliament kubanga bakoze endagaano ne General Salim Saleh kankuweko basatu benkakasa baba ino obujulizi bagende bampa wabiri mulya Nyama Nalukoola ne Zahara Luyirika abo bamaze kuteesa babadde babalangirira wane Kampala bakubya amavi babadde babalangirirawo ngani abalangirira abo bw'oba oyagala okugamba nti byenjogera bya bulimba batunulire emyaka gineegi 5 bwe banayasamya akamwa kaabwe konna ne babako kibawakanya mu gavumenti ebinaabatuukako jja biraba bamaze kukuba kasimu namunkekeera nagamba nti mulya Nyama okusigalamu era kyali kyekyo kuteesa bamukugambye yatuuza olukiiko lw'ekika n'agamba ab'ekika nti bannange munzikirize
ntunde ettaka eryekika nfune sente zigenda mu campaign. Ono Patrick ono atamanyi luzungu n'atunda n'alekawo bijja maherende nagano ng'agirina eri wano kati anaalinunula ajja kulinunula kuba yawangudde kati atuuka ne bannanga ababutawangula kati atuuka ng'alaba akantu kagende wa bedi bwanika kata pressure zimukube kubanga bedi bwanika yasoose n'akulembera kati mufudde ettaka ly'abandi nalitunze nzirawa kati nga w'okuddukira namunkekeera eyo mukulu waali ate tomunenya nze kyo sikinenya Jenosali Musale okukkanya n'abopposition omuntu yenna ali mu buyinza ng'ekigendererwa kye kyakubulemera bukwate obunyweze obulemere ebyo Jenosali mu byakola byateekwa okukola ate kati gwane musuubidde kuwaayo obuwi bw'ati ate ebyo biri polite kubanga obote weyagala ng'okulemera obuyinza nga gwa bumulemesa bakujjako omutwe noofa owaabwe n'akola ki najja naye onagamba nti kankuwe ne kasente ogende ogiremu abantu bo balyeko kasente waweddemu kati nendaba mikwano gyange Sewandagi yali awo ne kwezi n'agamba National Unity Platform egwa mu 2026 tegenda kudda yagudde oba yalinnye mwami kwezi nziriramu ekibuuzo yagudde naawereka yagudde nnyo Robert Kyagulanyi Center mu 2021 yafuna obululu milioni 3 n'emitwalo 8 yali 35%. Mu 2026 yafunye obululu milioni 2 n'emitwalo 7 ye 22%. Ningamba mukwano gwange kojja wange Dagane Fred ne mugamba nti ekyo banga okigamba nti Kyagulanyi yalinnye then nze mba nasomera bwerere mate kwakuda ya primary school je nasomera P4 ne P5 yakugamye yabadde wa kibiina ki Musave yano seba ina gamba nti obango yateko kubanga yakola okubala ande mugamba ninja kudda yema ya primary school je nasomera algebra mu P4 ne P5 mbasabe sente zanga bazadde ze bansasulira okusoma baba bansomesa bubi nene mugamba naye omusave yo mulamba ne mugamba naye ndagirira amasomero gye wasomera ogide wetegereza setegereza ngateekako butesi blacklist sikiriza mwana wange ade muzukulu okusomerayo bwabanga agamba nti nupu yalinnye bulinnyi ne mugamba nti NUP yayina ababaka 5 ojjukira nga nsibawo sente nasiba sente meka milioni 5 si mitwalo 5 milioni aga singa National Unity Platform eyongerako omubakogu omubwati nefuna 5 abane bagamba ebyabwe tejja kuweza asatu tejja kola kikonze nze sigendi nze ngambe yongerako omubakogu neweza 5 bajja kuba bampangudde kati yafunyana mu 7 kyawezeza 5 bagenda ne babiwandika ne babalimba mbu ku mpapula ezimu kuliko 8 Bukedde yefulumya ameka ata kulisi ya Bukedde yabaka 5 kuliko ababaka 2 nga si babaka omu ye Patrick Nsanja bamuwangudde Nsanja ona abadde yekulubesiza ku nupu bamuwangudde owokubiri ye Magola Emmanuel si wa nupu kati kitegeeza bayina 8 Magola Emmanuel ali independent kituufu kati omugato kya kubabaka ba nupu kubanga ne muba n'enkaaga mu 3 kuliko aba NRM betumanya abayitirivu ddala bandi badde babateeka ku NRM kati weba eri 8 8 kale giwa 8 ng'ebadde eyina 5 eba erinnye efiiriddwa ababaka 11 tennafiirwa 11 National Unity Platform ebadde erina ababaka 5 mu Buganda yasigazizza ababaka 38 mu Buganda kati kwa 38 yongera otooleko constituency ya Nakwedde kubanga yo tiyabadde ya National Unity Platform bagifunye bufunyi yongera otooleko eyabuyikwe balina constituency pya ze bafunye ziringanga 6 bwozitoola kwa 38 basigaza 3 mu 2 nze nabagambye nti bafunye ababaka 3 mu bameka mu 3
we babadde zino mpya neziri enkadde zagenze era we nakiwandiise ku kisenge kyange kya Facebook buli musiru n'avaayo n'ampalalira nga tamanyi nze mba namaze ddokola ebibala byange 3 mwaba mu basatu ku bali ba incumbent Busoga bafunayo mbaka ogwo luli Busoga ne Bugisu ne Bugwere kati bafuna Busoga wokka kati bayongeddeko ne bafuna abaka 8 nga bakoze ne bagatta wano Wakiso we bajjira mu 2 yonna twali twaginunula nga bonna abagirimu ba opposition 100%. Olwaleero National Resistance Movement inaka ababaka aba basatu bazzeyo mu NRM. Kampala basanga yonna tugina 100% okujjako Muhammad Nsereka ate nga ali independent. Wetwogerera kati NRM officially ina abaka aba basatu mu Kampala wakati kati ina n'abagenosali musale basatu so kati ina 6 mu Kampala wakati ate na wane Rubaga kuberubaga genosali musala ina komu bana berubaga kituufu gwe 7 kubabake 10 opposition esigaza bameka tetulina opposition nawe njagala kubuuza esigaziza bameka aba basatu abasatu ne 10 bwe bagenda mu kalwani awangula abe 10 kati omuntu ng'avairi ng'akugamba nti banzibye mbugambye omuntu yenna agamba nti bamubbye agende mu kooti anti Sseggona abadde bamuwalana mbusimanyi yatunda DR form ku musango guli era kooti zaabwe ne bazijjayo ne balyoka baguleko omusango gwabwe ne gukola ki yagoda mu kooti y'abantu kati Sseggona taliiwo yatunda DR kati kooti y'abantu siye yabawemudde Sseggona taliiko mu batunda DR form taliiwo kati abaliwo beba abalopa Sseggona nti yakoze eki yatunda DR form kati babuuze eyalina constituency 5 ng'asigazza 3 ayenga ezisinga mpya abaafiiriddwa ababaka 3 empya mbanzijjeeko kuba balina 38 kati nze mbala ku 5 nenzijjako ze baawangudde endala ezisigalawo 22 ze baafiiriddwa NRM olwaleero eyina ababaka mu Buganda kamba kubuulire nsobola kiro nasabye essimu eno mbeere nayo wano osobole okugimanya NRM erina ababaka mu Buganda 5 kugamba basinga ababaka ba NUP bonna muri NRM bebadde erina 5 NRM ebadde ina 3 41 nga NUP ina 5 mu abameka mu 5 kati NRM yatutte ekifo kya National Unity Platform ina 5 yayongeddeko n'abalala 2 ate neefunayo ne ba independent 6 nga ba independent sabo 6 bujjako Magoola omu abalala bujja basanga ba NRM nga nabo balininga ku NRM kati Magoola bw'omugatteeri bano bagatta ku NRM ojja kusanga nga NRM eri mbabaka 6 mwaba mu 3 mu Buganda wokka wano mu Buganda naye nga Kyagulanyi we yawangudde era wagambira nti nno bamubbye obuwanguzibwe ewuwe Magere twalina Kanoonye Kalonde Kakuume bw'omala okabanje okukanoonya baakanoonye era crowds twaziraba bwe twatuuse mu kukalonda ne Kyagulanyi waalondera abantu 183 tebazze oba batidde kiki ekibatiisa manye bye nagamba byakijika kutujingawaza mwami Kwezi eggulu koni yabeerawo nga buli bantu 3 ababiri baba b'amagye Museveni nga tawangula yeeyo yali tawangulayo baabo kati ffe wane waffe bwe batabeera bangi ffe kitugaana okuwangula ki naswadde nnyo nasiba kyekyakuswaza ne mukwano gwange bamuyita Mulangira Nakibinge ye campaign manager wange obulemba neesimbyewo ng'awolera yasanga nga nyiize nnyo lwa Kyagulanyi okugenda ewa Dr. Apollo Obote n'abikka ekimuli ku ntaana y'Obote twalukola wano
abantu bagamba nti omusajja ono nga muzibu nnyo omusajja nga mubi aleesa atya bino kati bwe ngenda okutula wano ku lisiti ne ngamba okay nagamba Langira Nakibinge nti Kyagulanyi yafuna obululu emitwalo gyali 17 oba 19 bwegityo manya mu 221 erango bwayongerako omutwalo ogwo emitwalo gyangaaga bagatwale ne mugamba nti bwayongerako bwafunayo omubaka ogwo akakadde katwale eyampangudde yabadde omu mu bantu bonna bennasiba kojja wange Matiya Sekanjakko kuba nasiba naye nti Segona ajja kuwangula kati akakadde kogenda kamu atwasiba yasiba 10 yatayina sente nyingi kati ogenda muwa nene runava wano nga ngenda mu nsozi senga yangamba nti nyongerako nali nja kuzongerako kubanga nali overconfident kakati ogenda muwa sente siyinza butazimuwa nze munyingira mu beti byange tiba byakusaaga olowooza ndi kuwangula mu beti notazimpa nze simanyi kusaaga katugende Mulango tulabe mu Kyagulanyi gye yabika akagundi akabugo ku Dr. Apollo Minton Obote yafunyeyo obululume era ngo NRM yafunye abaka 18 UPC nefuna abaka 10 ba independents ne babeera babiri naye nga ate ba UPC omu wa UPC leaning omulala wa NRM leaning gwe muwendo gw'ababaka 3 National Unity Platform teyalengedde yadde omubaka omu waafuyisizza naye nga yali yasimbayo ekyo sikimanyi kubanga oyinza nti yasimbayo yali yasimbayo kati wano wootalina yadde omubaka omu osubirawo okufuna obululu tekisoboka oba liri effujjo lyabadde bufumira we nabadde nga n'okuntegera abamu ate babadde bammanyi kuba n'aba bulijjo ng'erinnya balimanyi naye ng'omuntu gwe batalabangako nti yooyo era bwe namaze okubeeyanjulya ne mbawala ebitambuliso byange ne babiraba ne bagenda mu bukuukuulu badizayininge kyekyokunkolera kati nabadde ndi awo ne bakolamu omulimu nga mpulira muto wange Kyagulanyi agamba nti banyabo ne bassebo nze nsimattuse era wakanziruseewo naye mwe mubanja akalulu ate omuyekera dduka oba kanoonye kalonde kakuume kabanje ebwomala okabanje kati wano kalonde ye yennyini walondera awaka bubokisi buli obu kamu 2 3 4 nejjukira Uganda yonna erimu bokisi emitwalo egi n'okusoba naye walondera kamu 2 3 4 yalemeddwa okuwezaawo yadde 50% ey'abalonzi mu Wakiso district Kyagulanyi yawangudde Museveni ng'alina obululu 68 ku buli 100 naye nga abalonze bali 43%. Olwo yakanoonye bakalonze abantu bakaganye babadde ku protest vote twabagamba nti protest vote kitegeeza kusigalaka abantu bakaganye kitegeeza kusigalaka kati bebigambo babikozesa okutuguumaaza obuki okutuguumaaza obuguumaaza kati omugambye nti kole fine bye nayita bagundi baffe ba Dogo Nation baveeyo bajjewa wano bakomandinge kati twamulabye ku TV nga ne waali tayogerawo ne ngamba mukwano gwange ngayirira nkoko ne mugamba mukwano gwange banasose mulaba olwazizaako internet nasose kumulaba ku social media ku TV bagita Al Jazeera ne mulaba ne ku BBC nga kwayogerera ataddeko kino ekinankani ky'ekikofiira ne kino ka jacket kiyalimba abantu proof kugiraba mwami kwezi bwebange ku protecting waneteeko okukwatawo bweti kuba sniper ategeera obulungi kyakola bw'oba ne bullet proof ng'ebisse wano mu kifuba essasa alikuba wano mu nkwawa erifulumira wano kati lizikirira mu life jacket wano nga lifuluma lizikirira mu gundi eyo bullet proof jacket nga lifuluma buki naye mu nkwawa awali olaba ebyebya byasamye
wakuba kabali kamutuuka butuusi bw'oteekako ekitamu kyo kino nga bwe wakiraba ekyakyagulanyi bwe kikoma wano bulletproof nakyo nakyo kiri bulletproof ekibwe kino nga kiri wano sniper ajja kuba wansi wa kutu bw'ali kuba wansi w'okutu ligguka mu bwongo ne bw'ali kuba mu bulago wano n'akuba guno omusuwa agukutula gukumala okufa kati nze yoba onnimbye kisibule tuve wano eba okoze eki oba onimbye naye nagenza okulanga omusajja ga nti bannange nze soso kugamba batabani be maama gundi omwana n'aboogera n'abamenya bonna n'abagamba am now safe tewaliwo okutya kyokka nga amaka ga Kyagulanyi gonna perimeter wall yeetooloddwa abasirikale ekyo kitegeeza ki nti abantu bonna abali munda omwa Kyagulanyi bali more than safe tewali ayinza batawaanya ne kamera zonna zaalina waggulu ku kalinaaye na buli wantu wonna teriyo omusirikale ayinza kuyingirayo n'akubayadde omuntu oluyi ne batamukwata kati agamba gwe ekyamutakasa mbogenda okabanje etali yadde kakamera akamu akakulaba nga ne kakamera akaliyo kasimu kakwezi oba kakamera kasekanjakko ng'omusirikale ajja kukakwata bukwasi bw'ati akamuggyeko akakupe wansi kabwatuke nti gwe genda okabanje ebyo tunabyogerako kale mwami Kwezi ebyokwogera nabingi kuba kati awo ntandise butandisi tutandise naye ngenda kujja nkusenserere nkulage bano babadde bakoleraani ekyokulabirako gende wa Mwami Museveni buli mukadde yenna ng'alinamu amagezi agategeera agawakanya mwenaabemu Tinkasiimire Ssekikubo Okero Olyemu yabadde na minisita ono omulala omukyala bonna bagenze Kadduchu kati jangwe wa Kyagulanyi Museveni yamanya ekigambo eki yakyogera yakajja mu 16 n'akiddamu nga tuli awo ku Bulange ng'ennaku z'omwezi lumu Julayi 1990 mwegi yali atuddiza Bulange eyo n'agamba nti Obote yakola ensobi esingayo okuba ennene okujjawo Buganda nga yeeyambisa eryanyi ly'emmundu nga Buganda yali esobola bulungi nnyo okusaanyizibwawo nga weeyambisa yo yennyini ne Kalanga. Museveni bwe yakola ekyo kankumalize nakyo yasooka n'atuleka nga atukwata mu kisabwati 28 29 sobola kututekalakasa ku byekayunga Museveni n'agamba nti nzuukuse n'ayingira mu kalulu ka 2011 agenda okavaamu nga bibi nnyo yawona kawone n'agamba nti okay kantunule Buganda n'anoonya buli sayidi egenda omuyamba okukakanya Buganda mu kalulu ka 2016 Buganda teyali issue mu kalulu ka 2021 Buganda yabadde issue twagamba ano ndi ab'Ebusiro tunageza ne tubalaba mukyala wange yangamba n'okungamba nti Abaganda ne mmala mulonda Magoola nja kumanya muli basiru abakulembera